twabalabira ne Kalifaganaka nga waliwo obutategeeragana n'ebirala bingi. What happened? Kakati mu nsi waliwo abantu abalowoleza mu kufuna amannya nga bamaze kukakkanya bannaabwe kuleeta buvuyo. Eri abantu babagambaniza okufuna erinnya nkola buli kimu. Ndi omu ku abo abatakkiririza mu bubadi, ndi omu ku bantu abatakkiririza mu kukola fujjo, ndi omu ku batakkiririza mu kusooka kunafuya muntu nkola erinnya. Nze ekintu kyesinga okwagala omulamu bwange erinnya lyange. Era omuntu yenna yenna agezaako, omuntu yenna gw'olaba nga tafa ku linnya lye tobeeranga naye. Omuntu nga ye ku ssente talina kyatakola. Nze nyina mukwano gwange nabeera naye ebbanga ddene, naye ye nga talina mukwano awali ssente, ye akola buli kimu. Nze sikolagana na muntu atawa abantu balala kitiibwa, ateewa kitiibwa, omuntu atalina kyatya kukola kasaba nga alina kyayagala. Nze ssaawa zino waliwo n'oba ompa akawumbi ka $1 waliwo kyekisobola kukola olw'okuba ngenda kufuna ssente. Kakati eriyo ba artist abasinga ye nga baba agenda kukola erinnya awemula avuma omuntu. Omwami omukulu Kalifa oyo lumu yaliko ku live emu nanvuma bigambo byali binene nga bamanyi byokuvuma abantu ngeri Abitex gyesinyiririra alaba. Manyi baagala omuntu bw'ova ng'olina erinnya oveeyo ng'oli munene, bw'otaba munene olwo nga baleka bakuvuma buli kika kya bulwadde kyonna ku nsi. Yanvuma ekigambo kyali kinene era nensobola okusonyiwa, nsobola okwesonyiwa nensobola obutasonyiwa. Kati aganaga namwesonyiye ne saamusonyiwa, ebintu ebyo byawula. Wamwesonyiye naye tewamusonyiye, wamuvuddeko naye kisobola kuva ku mutima. Tebakulimbanga omuntu yenna yenna akutyobulira nga ku mpewo ofuna bulungi naakuvuma. Mumanyi eriyo abantu abalowooza buli ekyogerwa ku mpewo kiba kituufu. Nobasanga ewaffe eri ekyannamutaaka eri ekaabooye gundi wamulabye yayogedde kino. Eriyo abo naye abagezigezi bamanyi nti ebeera y'okuwaayiriza n'okumala googera olw'okwagala likes ne views. Ku mukolo ogwo kyekiri kyenkugamba, tuteekateeka omukolo n'ogubakatiza. Nyina brand manager wange gwinapangisa gwentambula naye bamuyita Balamu owa Jojo event group of companies. Amusanze gagenze kwegali. Kakati tupulaninga nje tugamba twegi agenda kutuuka, agenda kuyingira mu luyimba luno. Bamala okuyingira batuula bajja kuyita Jasmine, bajja kuyita gundi ne gundi. Tukola program entebe zabaddewo nga ziri 10 ofuna bulungi nga n'abagenda okutuula mu bonna nga bali 10 nga zaatwaliddwa. Abitex nzina abadde promoter wandabye ntudde lwaki saatudde ensonga entebe bajja kipayinze naye nga tuli walabye babawunsa bagezezaako n'okukola ki. Naye nga bwomanyi tusoma mangu embeera, omuntu ayagala ajja akolera amawulire omukolo ogutali gugwe. Ate nga bwomanyi nti akabala akamu akali mu ssaati enjeru kaba katono kati naye kafuuka kasobola okuwamba olugoye lwonna. Buli muntu n'agamba n'alema okwogera ku kinene n'ayogera ku katono akalimu. Kati adde asobola okuwamba press conference yaffe naye embeera twagitegedde mangu ne tukisiiga akazigo. Naye nga singa tekyabadde ekyo yabadde agenda kuyisibwa bubi nnyo. Nalabye ababadde baagala okumwaŋŋanga kubanga Katonda kumanya yatujjidde n'atayisibwa yadde ajja kuyisibwa bubi nnyo ku mukolo gwadde asobola okuvaamu nga talina wadde akagoye. Naye kati singa nakati saawa kitukola ki teŋŋamba ntya bw'oba toli ku mukolo tebakuyise ku mukolo naye okikweri. Kuba Mayiregi musajja ali simple era yakoze signing eraga nti mumuleka atuule era mwandabye saatudde ku press conference yo ng'omutesitesi naye nga liba fujjo ly'abantu abamu abaagala okukola bagita cheap popularity. Kakati mbadde mbagamba twategese press conference ekigambo ekituufu ekyokuba nti namunidde ng'agamba aganaga mbu yabadde ku NBS mbu nga wali abayimbi bonna kyagamba buli mukolo gwonna gwonna gwabadde ku NBS gwonna gugenzeemu. Omukolo gwabadde organized nga press conference ya Lweyiki nga tutongoza live in concert ya Lweyiki egenda okubeera mu 7 Ekololo Airstrip egenda okuteekawo ekyafaayo. Naye musajja omwana omunyankola agenda okuteekawo ekyafaayo era abagenda okukimenyawo nga mu 7 ogw'omunaana abagenda okumenyawo likodi eyo eya Lweyiki. Mpozi era nga nze Kingsane yalanzawo bwennyini awulira bulungi njambaliriza press conference ngikola bulungi. Era nomaliriza nakwesiza ekigambo nti kumbaga tukula musiiwufu yazitwamula ofuna bulungi opushinga akayimbako badde kakatambula nasanga ate nojja okulama amawulire mu concert etaliyo ofuna bulungi ate oyo noonera abalala naye kirungi
twabirinyeeko nebigwanga byabadde next time several professor I am sent you let's bagita batino breakfast combo breakfast I am sent you kakati twamaze press conference twagimaze bulungi nnyo embaga ngeri gitwagamye tebula ku musiufu yalabiseeko yayiseko mu ddiiro n'ekikulu kya byonna twabadde tutongoza reggae live in concert egenda okubeera ebyafaayo abantu tiketi mutandise okusigula online ku momo twale ebiri ka speed kangi naye mugule tiketi ku momo kubanga ku mulyango mitwale 3 ne ku momo bogula mitwale 2 VIP mitwale 6 ku mulyango ja kuba mitwale 5 naye nga press conference yabadde masafu nawe nakulengeddeko nero akubandoze engoye zigenda ku stage twazambadde wabadde bali eyo nga professor nenga ajja kwetaga sebo ku stage olabikeko n'okukiikirira abo mu central nzimba neewuunya bwana Gashumba bemba mutunuulira anyuma nnyo okubeera nga ali independent. Ekisooka Gashumba siye muntu anywerera ku kigambo. Gashumba ali omu ku bantu emabegako ng'akyali mu opposition yali omu ku basinga okuba n'ebigambo ebibulirira ebirimu ensa ebirimu amagezi nakati akyabirina nirwakuba olwolumu ava ku mulamwa. Omukulu Gashumba yalina sisimu ka Uganda simanyi oba ekyaliwo nga y'omu ku bantu abaweebwa ne ssente yavangamu ebigambo ebizimbe ebyamagezi ebibulirira ebyobufuzi abimanyi batuuka okubuulira abafumbo wadde nga tabadde mufumbo ng'asobola okubuulirira n'abanga faaza obufumbo ensonga n'azinyonyola n'aziteeka wali ng'asinga n'abafumbo. Era ekigambo obukugu bwa obulungi bwa Gashumba bulabikira nnyo ng'ali independent ng'annyonnyola ng'abuulirira abantu batuuka okunnyonnyola. Era Gashumba agenda kubeera w'amaanyi nnyo ng'ali independent nga bondaba wano kubanga nze nasalawo obutadda mu kibiina kyonna kya byabufuzi wabula okutunulira ensonga nga bwe ziri naye buli lw'obeera ng'olina ekibiina ky'olimu kikukugira okwogera ekituufu kye wali badde oyogera. Gashumba ekyokumugoba babadde balwawo. Ekisooka bw'obanga olina ekibiina ky'olimu olina okuba nga values zaakyo ozikola ki oziwa ekitiibwa. Piero ine bebe ekoze ensobi oba olina okuvaayo n'owaana. Ate Gashumba ekyo kirabika kyamukaluubiridde ng'olwaleero akera ku makya nga Piero yu ekoze ensobi n'agyogera ninga munkola entuufu bw'obanga mu Piero yabadde akulangani. Gashumba badde vice chairman Buganda I think era ekifo ekyo bakiwadde honorable Kiriwa Kiwanuka. Kiriwa Kiwanuka nono minister mu government ya President Museveni naye bw'oyogera bw'oti ate n'ogamba nti olina ky'olaba lwaki Kiriwa Kiwanuka teyasoose kulizayininga eri kakati kyenkugamba okuba mu bukendeezi mukkusi kyenjawulo okugamba kigenda kubeera kya buswavu nnyo nga Mawanda agobeddwa kubanga ate bw'okyogedde nenkiraba baabanga omukulu Kiryowa abadde atabadde Attorney General kati minister siwaba atagenda mu byakwerinda simanyi ne retirement bikoze bitya ate ne Piero yi naye nekola ki Piero yi naye nemuwa ekifo naye semateeka yo ekkiriza munnamagye atanaba okuba n'ekibiina ky'ebyobufuzi. Ndaba nange nkirabanga ekigaana atika eyo eri mu constitution y'eggwanga naye bagamba kino si kibiina kya byabufuzi pressure group kisinde. Kakati bwana Gashumba be mutunuuliramu alinamu kerementi k'omugenzi tamala emirundi mukama mu ekimuli eky'emirembe. Yalikoko yali mwogezi wa president omukulu yali munnamawulire naye yalikoko omwogezi omwogezi wa president yali mwogezi wa State House. Naye nga kiba kitegeeza bw'obeera omwogezi wa State House oba olina okuba ng'olina okujoogerako ebintu ebituufu ebitali bituufu ng'okola otya ng'obireka. Kakati bwana Gashumba mulabamu kerementi ago ekigambo ekituufu okumugoba babadde balwawo nnyo kubanga bwana Gashumba siye muntu goyinza okwesiga n'agenda ku radio n'omugamba kati kuluna agenda kubeera ku kino ogoba Gashumba baali balwawo nnyo kubanga nze sisobola kubanga nze essaawa zino nyina Piara wa Bitex Promotions mwogezi
mugambe gendo yogerere nganya July tuina community store Irugogo mu showground tuina ne Rweyigi nga musanvu gomunana ate notandika okwogera ebibi byosubira okubeeramu awo obeera mwogezi ki kakati omusajja gwe bayita naye ate amagezi gemuwa bwana Gashumba beba nga kitufu bakugobye togeza ino jjayo enjala kubanga wonna woyagala kubaga Gashumba asobola okuyingira n'osenguka nova kukyalo kubanga ebigamba birina ate anoonyereza bwina mulina asobola okusensibula Piero yu n'agisensibula nefuuka bulere kubeera si eri awo enywedde Gashumba okusinziira ku byafaayo by'ebisangosango ebibaddewo emabega bye bamukwatiramu nga alina passport esukka mwemu mbadde musaba talumba Piero yu ekisinde oyo akikulembera asobola okukola ekintu kyonna kubanga yefudde n'atagambwako Gashumba manyi mukwano gwange nsangawo okushira tono twebongako saagala kubanga munafu yamukakkanya naye Gashumba w'amaanyi nnyo era amaanyi ge galabikira nnyo ng'ali independent ng'ali mu kibinja oba kibiina oba ekyasisimuka Uganda ng'ali independent naye n'okubeera side emu kyamunafuya okubanga alina ekibiina ky'ebyobufuzi kyatembeeta awo Gashumba oli gwe tumanyi abatagenda kujjayo nsonga nga beziri so nga luli ensonga bezalinga opposition nga azogera nga beziri bezabeeranga kwenaalimu nga azogera nga beziri naye nga ababeera mu kisinde ekimu aba agenda kwogera okusiga akazigo n'ekitasana kusiga kazigo naye bwe babanga bamugobye ekigambo ekituufu baali balwawo okumugoba naye bwe babanga bamugobye bamutadde abantu abatuufu adde musisimuka Uganda atembeete ensonga nga ye ogambye mirembe yajja naki mirembe yali omugagandoza ku mwami mirembe era asuubula China mirembe ye mukazi bed cover faliso ebyo byokwebaka ku ye mukazi kali nsambya ye musajja omuvubuka nsambya bamusanga naki ebufani kyabwe nga bwawana buli loko ne voli afuna omukazi ne babisubula nga babijje ebweru China ne babiteeka mu dduuka ayimu ne bafunamu obutakkaanya mu nsambya amukubyemu kaawo njagala kumanya entabwe ebintu ebibadde bitambula nnyo ekigambo kituufu nga sibigoberera ebintu by'obufumbo sibigoberera bitambudde nnyo nga mbiwulira nnyo naye nga mbiyitako buyisi nga sibiwabudde njagala kumanya entabwe yavuddewa entabwe kwawukana musango ngusale entabwe bayawukanye entabwe yavuddewa tebava mu bwami kwawukana yamukuba entabwe yava ku ki alina bigurupu ebimufunira abasajja abalala musajja esebo njagala awo nyiri we kyenjagala okugamba entabwe kubanga omusajja si muguwa ddala okukuba omukazi yamukuba kale amuvunaana okubwenzi mwali mubuze obwenzi kakati lwaki mumalira obudde naye byambu n'amubalula ensamba yabalula mirembe ng'ate amutebereza obwenzi kakati ate obwenzi babusonyiwa batya obwenzi musajja nze sikkiririza mu kutulugunya mukazi ofuna bulungi naye ekintu omusajja omutuufu ng'alimu ku katoola ng'alimu amagezi omusajja ajjudde omusajja yeesobola tasonyiwa mukazi ayenze ofuna bulungi omukazi ebiseera ebisinga abakazi benda naye bakweka tuli wamu ate ffe tetukweka nze essaawa zino nkera ku makya n'oba ng'omanyi abakazi bange basatu nti baba tasuze wa namba emu asuze wa namba bbiri asuze wa namba ssatu ate ezo ku namba essatu ze twatongooza ate era ne twongerako bumukene muliira eyo be basajja kadima naawe nyina onjulira lwangi omusajja atali mwenzi ekitone ennyo aba n'abasajja aba n'abakazi abatongole basatu ekitone ennyo nze nnina omu okwegaana era kiba kiraga ekifaananyi toli musiraamu kadima omusajja atali mwenzi ebiseera ebisinga aba n'abakazi b'abatongole basatu kakati abakazi abasatu okwo kwayongera mukene muliira eyo mukola bintu abasajja gamba tukola bintu nze siriimu nze nange siriimu naye nkubuulira ebintu basabula bye bakola ne babbone onfuna bulungi kakati omusajja tayenda ayagala bakazi balala
atuukiriza buvunanyizibwa ofuna bulungi naye omukazi ensonga lwaki kizibu nnyo okusanga omukazi abeera ku era nze nakalaba omukazi omu lwakuba muyimbi sijja mwogerako bamukwata mu bwenzi n'agamba musata tagunda nkubira bwereere omulundi ogumu gwe nyenzeeko omukazi n'obwomusanga mu buliri n'omusajja omulala ofuna bulungi muveeko omukazi ennono y'okwegaana kalombolombo kaabwe ofuna bulungi lwakuba bomulembe guno bayonooneka omugamba nti nkwagala nti nange nkwagala nti tugende nti lumuki ofuna bulungi naye luli nga yeebuzaabuza neyeebuzaabuza nga kalombolombo kakukola ki kwegaana naye omukazi tayenda kyova laba nabayenda bagamba bannange noyenda mu maka g'omusajja naye omusajja tayenda bamusanze mu looja egindi ng'okyogera otya naye omukazi gwe bakwatiramu omukazi yayenda omubeera n'omukazi emyaka 30 nemukola ne jubileewo nga tomukwatangako n'omusajja yenna naye ng'abaana 6 bemuyina ng'abaana sibamuntu kikomekereza emirembe ofuna bulungi ng'abaana sibawaka naye nga zayenda nga gwe weka gwe tumanyi naye ng'ekyalo kyonna kimanyi nti oyo mukakadima ayagala sabula oli omusajja akwada ebifaananyi ku kyalo ayagala n'owasipeeso fena twali tumanyi nti obimanyi kyovula nga twali tetwagala kubyogera gwe oba yakutegera ni mukazi wayenda musindikeko mu kyalo otambuleko ku kyalo nga bweyogeza ate ababoda tebalina lugambo ababoda obagambe tebalinanga omukazi abadde yantama omukazi okimanyi nti abadde ayenda ng'emboozi etandika ffe twali tumanyi nti yokimanyi emunanga tetwagala kwonona bufu nti omusajja wa sipeeso amweta amwagala okimanyi nti jojo oli omusajja atambuza siddi naye amwagalako era kigambibwa nti noyo omwana owokubiri aleka siwuwo ofuna bulungi kakati omukyalo oyo mirembe namulabako si muwala mubi naye omukazi yalinyako ku nyonyi abadde nga agirinya nga tagifaako ngali ng'osobola okumuwasa nolowooza nti wuwo kakati baabanga ekyawula mirembe n'ensambya bwenzi ndi ku saidi ya musajja amukube amubalule amulete n'omusabada violence ekituufu baawukane nfuna bulungi ate n'ekirala omukazi kasittaboba ng'obadde oyina ne bakutegeera emuna ddiirwe eyise teweesiba ku mukazi teweesiba ku musajja ate n'omusajja baaba ng'omukazi yajja ne bizinensi ye mwawukane mu mirembe ofuna bulungi tobeeranga n'omuntu tobeeranga n'omusajja g'otafunira mu mirembe omukazi tobeeranga n'omusajja g'otafunira mu mirembe n'omusajja tobeeranga n'omukazi g'otafunira mu mirembe bwe babanga embeera y'okwefiirako yatuuse awo ne batuuka n'okugenda mu kkooti ekkooti yasaze etya bayawudde kakati bwe baba bayawudde lwaki ebintu tebabyawula n'atambula nawulidde nti maama wa mirembe atawagira nsambya maama wa mirembe awagira mukoddomi we amwagira akola eki byonna byeyakola okwawukana n'omukazi oku byonna kyemanyi waliyo omukazi omwana omuwala lwayawukana ne maama we bubi nnyo era kati abo bayawukanye onfuna bulungi naye ate maama baabanga ali ku saidi y'omusajja ebitundu ebingi mirembe yalibira omukyamu mirembe baabanga ddala bamukwatira mu bwenzi omusajja ategeera tasonye omukazi akoze eki ne brother wa mirembe naye ali ku saidi ya nsambya ani brother wa mirembe naye ali ku saidi ya nsambya era nsambya yagenda kebula eggwanga we gye buvuddeko ono brother wa mirembe yamwaniriza ku kisaawe kati automatic kiba kitegeeza omukyala yali muki munsobi naye babanga bali mu nsobi omukazi n'omusajja nga kooti ate yasazeewo baawula ebintu buli katono nnyo baawula ebintu misana ttuku ab'ebyokulinda babeerewo kakati ate kibakubya n'okutandika okugulawo okuleeta emisango emirala kiki kakati banansambya be babanga mwawukanye n'omukazi mwawukane kuba ekigambo ekituufu bitutamye nze sibigoberera nembiraba nnyo ne bitutamye kakati omukazi yabadde anoonya ebintu bye abinona kiro ate ebyekiro lwaki yadde abinona kiro omukazi ate abakazi abo oluusi babeeramu obubibbi ofuna bulungi kati akugattika laavu neefa ate abakazi abo babeera denjala so omukazi omwenzi
omukazi abeera dangerous oyo gwolaba kakati nze mbadde nsaba bakkanye kuba ekigambo ekituufu ebintu bya mibambe bitutamye ebintu bya mirembe bendings and music corporation ate nze nakagula oyo mukyala oyo omwami nze ate nali manyi musajja munene nnyo nagulawoko ebintu bambi ku Joy Stede na oba yangulako ne ticket nakamugulako ebinejjo nyinayo n'entimbe nagulayo entimbe za mirundi ebiri entimbe zitwalawa nzitwala siba ate entimbe nzitwalawa nzitwala kuzifumba Katogo ensambya muguzeeko abaana bange bagulawo ebintu ebintu bitanda ebitebe ebintu ne beddings guni zaabwe entimbe zaabwe bambi nnungi naye ezikyembadde mbasaba ebintu byamwe bitutamye mukwano mukakkane kane ate obulamu kuba omusajja nawe ensambya toyina musajja kyemmanyi tosobola kuba ng'olina omukazi omu nunda kwabo boyina otongoze obulamu butambule oli muleke omukyala abakyala abo bagagga abalinamu akasente si bangu agambye nti abitex tatutama ngaalabire mukyala wo omwenzi wangi mama Asnah agambye nti wabula mwami Kadima oli mutiitiizi nnyo kubanga enneegaana gye weegaanye obadde ofiirawo ndabira nnyo abitex anti maama wa Mirembe ayagala omwana we atuule wamu anywere bambi maama tayagala mwana we agende ng'azungazunga mama Asnah asinzidde ndeki ate waliyo n'abakyala bakkiriza bagaana nga si material za bufumba singa si material za kufumba kale bw'ongamba nti omukyala agenda Kenya agenda China n'asuubula oyo yalina okwekwanira abasajja lwaliro n'ayagala ono n'ayagala oyo kakati oyo okubeera n'omusajja omu tekitera kubeera kyangu naku nnyo Erias Lukwago nga n'omuwandika ekipapula nga kyakunasa nga kirimu amateeka akeera bukezi mu kooti Erias Lukwago ali omu ku bantu gwewandiikira n'oyita ku poliisi n'ataziimuula n'atuuka mu budde ekisooka looya wa Kanokiza Besigye buli lwoba ng'olina omuntu gwewolereza kyosooka okukola gwagenda okuwolereza alina okumugamba ekituufu bw'obeera mubbi nga sabula wabbye enkoko olina okugamba looya wo nti kigambo ekituufu enkoko yo nagibbye looya n'amanya waaba agenda okutandikira okutaasa okuwolereza tuli wamu kaakati bekibanga ddala Kanokiza Besigye yazza omusango gye bamuvunaana nga looya we ye Erias Lukwago osuubira ki kiba kitegeeza nti Kanokiza Besigye aba yamugamba kyekigambo ekituufu bye banvunaana bituufu omusajja nali njagala kumuwanula waggulu alandinge nali njagala kumusuuza omugaati mujje mu ntebe eyo gye yekyangiramu kiba kitegeeza nti kiraaya nti alina okugamba looya ebigambo ebituufu ekyo kimukwasa kuba musango ki era singa kyali nti okimanyi nti omuntu omutemu assa omuntu balooya baali badde be basooka okukwata abawolereza bassa omuntu okimanyi n'oyo yassa abaana bamwitaani oyo yassa abaana gwe basalira okufa okimanyi yabadde ne balooya osobola obakwata nobagaa lwaki muwolereza omuntu yataddeyo n'okujulira okimanyi n'okujulira era abalooya be bakutaddeyo kati ng'obakwata kakati nja kusinziira ku Erias Lukwago sina kyesigenda kukola omukulu Muhoozi First Son CDF mbadde nkusaba obubaka buno babukumpeere nkusaba okoppe ebirungi kitaawo byazaakola mu byobufuzi Pulezidenti Museveni alina obusobozi obusobola okulagira omuntu n'afa mu Uganda yakirina yekka Pulezidenti Museveni awuliriza Pulezidenti Museveni ateesa Erias Lukwago Pulezidenti Museveni singa yali amwagala yali badde yamukwata dda kigambibwa nti Erias Lukwago tasibwangako awo waali tagendangawo emabega Erias Lukwago abadde mukambwe nnyo ku Kanokiza Besigye okuva biri yajjadde Professor Kanokiza Besigye 16 wonna Kanokiza Mulodi abaddewo ayugumiza gavumenti eno naye Pulezidenti Museveni ng'obusobozi abulina obumukwata n'okumusiba neyagana okukikola nze nonfuna ekirowoozo nti ekigambo ekituufu tusobola okubanga omwana alina ebintu byakolanga ye CDF alina byakolanga ye Pulezidenti byaba tamanyi kubanga
ekyokulabirako Nammere kigambibwa nti bamukwata bali batuuka mu kkubo ate ekibinja ekirala ne kimukwata ne kimuta. Ekyo kitegeeza nti mu ggwanga kiyinza okubanga waliwo obuyinza bwa mirundi ng'ebiri. CDF asobola okuba ng'asobola okukola ebintu nga ye nga president tamanyi. Naye President Museveni gwe mmanyi n'obeera mwana we n'oba muganda we oyinza obutakolera, oyinza obutateeka biragiro mu gavumenti ye. Era kijja kwewuunya nnyo, kijja kuba kya buswavu nnyo kubanga President Museveni yalagidde omuloodi akwatibwe. Nze kyendowooza nti President Museveni ekintu ky'okukwata omuloodi takiyina mu mukono. Ndowooza yange. Olaba nti Erias Lukwago kwatibwa President Museveni takirina mu mukono. Nze mu kutegeera kwange okutono kwe nnina. Bw'abanga President Museveni akwinamu omukono nja kwewuunya. Naye nze mmanyi President Museveni akkiririza mu nfuga ey'amateeka. Rule of law. Sirowooza nti asobola okukwata Erias Lukwago mbola okuba awolereza Kano Kizza Besigye. Omwana nze musaba Kano omwana first son Muhoozi Kainerugaba CDF onobaka budde uwo kubanga kirabika alina byakolanga ye. Alina statement yakola oba yali Kenya president n'avaayo ne yeetonda. Yagamba asobola girumba Kenya ndakiika ntono nnyo. Ekigambo tulihabulwa kitegeeza nti siwabulwa. President Museveni nno alwawo okwetonda. Era bw'obanga ozze omugoberera President Museveni alwawo okwetonda. Era lumu ne Kano omukulu Salim Saleh Jeno waliwo abamukyalira abazungu ewuwe. N'agamba ffe nnono yaffe ebyabanansiko tetukola bintu Muhoozi byakola. Naye nsobola okwetonda ku lulwe naye ate simanyi kiro kyagenda kutwitinga. Ekiraga nti ne Jeno Saleh omwana alina byakola, CDF alina byakola ngaki nga takanya nga bakadde bitebamanyi. Naye ekigambo ennono Muhoozi gyajjiddemu ebyobufuzi eyagala okwefaananyiriza eya ankowe okumuliraano kubanga ankowe okumuliraano ye ewaabwe n'ebyobufuzi tebiriiyo. Kangabaana alinga Kangabaana era wetugeera ali ku bomi baluka essaawa yonna. Lwaki President Museveni abantu wadde aluddewo ng'era abamu badde bakyamulonda President Museveni abadde akyakkiriza mu democracy. Ye munnabyabufuzi asinze okuvumwa ng'amanyi woosula, amanyi bakadde bo, amanyi gy'obeera n'ekyokola n'essente z'olina ku akawunti n'agana okukwata. Naye Muhoozi bw'abanga atandise okukola ebintu bino ng'ava ku nnono ya kitaawe eya munnabyabufuzi ayogedde bw'ati mukambwe mumumpitire njogere naye. President Museveni tewali muntu gw'omanyi waalinnya abadde ku mpewo gw'atayitanga kwogera naye. Taliiyo. Nze yampita yankubya na ssimu naŋŋamba lwaki ontaataaganya ne mugamba wanziba. Kigambo ekituufu teyatanzibanga. Ne mugamba ate nakubba nti ne mugamba nakutegeka n'osamba omupiira 2 na kivubo. Minisita w'amawulire yali Basoga Nsaadu n'ansuubiza okumpa ssente n'atazimpa. Mpozi Basoga yafa. Yafa. Manyi bye yaddamu nagati tofaayo nja kuwooyawooya. Nyakuwooyawooya. Ofuna bulungi? Kubuli ebigambo byo byayogera nga tuli ku ssimu. Ne mugamba muzeeyi olimba nnyo. Aganda ekikulu mbeera bize n'abo ba RDC ekikulu tebanyamba. Ofuna bulungi? Nakuza nti ate tebanzijukiza. Nga tuli ku ssimu yalina kiwala kiyingi ngezaako okulaga ki President Museveni n'alaba bonna abo bonna bafulufiga gwe bolabanga abatalina makulu bonna yali atuddeko nabo n'ayogera nabo ba Ashbaga Kato buli munnabyabufuzi g'omanyi ali ku social media nga awoggana ayogera kino ayina obusobozi President Museveni obumukwata. Kati kankubula ekituufu Abitex bali bagenda tukwata ne Bajjo President ng'ali China ne bagamba tugenda kubakwata. President Museveni n'abagamba mubaleke ngenda kujja njogere nabo tembakwata. Ofuna bulungi? Kakati kye ŋŋamba Muhoozi Kainerugaba koppa ku birungi bya kitaawo ebyo ebyobufuzi ebyokulowooza ebyobufuzi bya guno mukwate nze soogerwako bajja kukwogerako Muhoozi tuba tugenda kusiba abantu kubamalawo. Erias Lukwago akkiriza mu mateeka okwata waaki mu nkwate yefujjo
n'okwata musajja wa Kabaka n'omugamba ali mu basement wansi n'omukwata mu mbeere muweebuula omuloodi tavuma tatyoboola akola byabufuzi katono nnyo tompapira ku musajja pulogulamu beekoma oba olwaliro enkoma okujja wano sikinako buzibu ku Erias Lukwago sirina kyesigenda Erias Lukwago bwana Muhoozi ekigambo ekituufu oyogerwako toli Katonda CDF General Muhoozi Kainerugaba onfuna bulungi eri abantu namwe bakubye emmundu ebyobufuzi ebisome ebyo biraba ebyobufuzi ebisome abantu bakubye emmundu bwana Kainerugaba Muhoozi wakati mu kukuwa ekitiibwa wana abalala ebitiibwa ebyobufuzi President Museveni yateekawo democracy gobeera democracy ebyo buli akwogerako ng'omukwata togenda kusiba nsi yonna kugimalawo Erias Lukwago bw'obanga okkiriza mu mateeka bakusamuninze omulamuzi yakoze walanti ekuyita nga tunaba mukwata sooka omukwate tukutenda obuzira Erias Lukwago nkwata waaki kale nonsuubira abantu mwenna abawagizi ba road mayor tubeere ku kooti ku lunaku lw'Emmande nabadde ejjo ne musinkana olunaku lw'enkya tubeerewoko nga bamuwa beyiro nibabana tubamuwadde beyiro naye ebikolwa byo byokola essaawa yonna ojja kukolayo ekintu kitabangula eggwanga lino koppa kitaawo taatawo awuliriza taatawo ateesa n'abantu batakkanye nabo kakati gwe gwani gwogenda kubeera nakyemalira ebintu byenyininyini byokola kitaawo bye byamutwala mu nsiko okuwamba abantu okukwata abantu kubatulugunya